ekibi Rabadaba kyewakola ekintu kyewakoze Rabadaba teriyo muntu ayinza kuwaamu era tuyambe kola kintu eki togeza n'olinnya ku ttaka lyaffe naye nga teweerabira mukyamu tageza n'alinnya ku ttaka lyaffe Rabadaba mukyamu otherwise tosobola kuteeka munno mu depression bwekyo omuntu n'atika okufiirwa obulamu bwe just bintu bya kisiru bakuwasizza bakututte bakukoledde empapula ate omukazi omugulantinzeeko agasanga omwabadde ayagala kutuusako obulabe ayagala kutta bamudipootinze bane kwekyo n'agenda n'amulopa n'omulopa sente ez'okulabirira abaana bali Uganda okitegeera naye nga abaana baali Uganda so sisobola wabula nze sijja na kumuwaamu kubanga yanyiizanyiiza dda yantama naye ekyo kituwa ekyokuyiga nga ffe abakyala abandaba kuba mu basajja bano ndimu omukyalo omu basajja bano nabagambako emabegaawo tebatwagala si buli musajja ku nsi kuno nti ayambala empala ategeera nti oba ogenda muteekamu ssente z'ogenda kufuna essanyu omukazi oyo yafudde tafunye essanyu lya muntu nga bw'onaagamba nti olina omuntu gw'owira nti ofiiringa oyagala nti omukwatagana wabula omusajja okutuusa kweri essa paka kuva mu bulamu bwansi Nalongo yayamba nnyo abayimbi Guluneedi yeekubira nnyo ku saidi y'abayimbi Guluneedi yappa enseenene ne kabalagala tebasalira baabi mu bitwala London mbu n'abyeddiza naye Nalongo no ekisa Nalongo adde alina ekisa kingi nnyo ate bambi like engeri gyali nti no yali yafumbirwa mu fraternity y'abayimbi so natambula nga alaba abayimbi balina kati ate Guluneedi najja n'amuwagusa di story zawulidde ensisinkana ene eke basisinkana ku bbaala yaffe eri ya siriki basisinkana mu club oshegeera so kati ate Guluneedi najja n'amuteeka mu another depression bwamuwa story how AK-47 died simanyi mu TNS bamusaddaaka bla bla kati nange ndi wano ndi ku bunkenke kugamba mukazi bambi ne mumuteekera ddala mu mbeera nga mwagala kusaanyawo busaanya era kyatuukiridde baabadde bamudeported yes she was deported naye nga deportation eyo yonna yava ku Faizo ojje mu kyalo yayagala odde mu kyalo so it's so absurd we lost someone abadde atalina buzibu na muntu naye because of some greedy people and evil people they caused her death as well as God yasalawo naye nga ne Katonda ayamba yeyamba you understand so you cannot put somebody into such a kubanga bw'okkiriza mbu embeera eyatte Nalongo emu ye nfaaye yabadde tetegeerekeka gasi muntu mbu yadde yalwadde nnyo yagudde ku ndiri n'aba mu kweraliikiriza yalwadde endwala nga omuntu alwala ate depression ogiraba mu nnaku 2 oba tolina kunyama ku mubiri anti kaakati omanyi lwaki ebizibu biri byonna obirowooza ne bikwetuumako ku bwongo n'olabanga ensi eweddeyo n'olabanga ekiddako losing appetite no losing buli kintu ekisooka depression olwala omubiri gwonna obwongo mwana gwe nga bwe nali nkufunye bimbeera ya nnaku naye ate omukulu tageva wa mabini 3 nti kiki ng'ataddeko linnya lyo tukozesa iki ayibyo ebyekyama inti mukazi walaba vidiyo tokatemamu Team Life Experience Uganda gatabuke ki bena tubifiire wowe tubaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi nzaasha naava namatuku mwasibye mutya bassebo ne bannyabo bane mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale gamba ati Life Experience buli lwereeta tugenda kubanga tubalaba ate ng'olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Silver Park okubaweereza nagamba olunaku olwamandi babeera ne pizza n'olunaku olwokuna babeera ne pizza buy one get one gweno munnange banoonye kubafumba ne ku mikolo
banoonyeeko bakuwe service ennungi ate ng'era sikola zikka nkola ne bannange omukulu kantandikire n'ekyemmanga balabi baffe mugamba mutya abantu tuli eyo tubamiisinga nammwe mutumiisinga naye kati leero weetuli bawo mumbejja omwana omulungi omwana ow'empisa omwana ow'eggonjebwa amugaseeko ne mama mama Kisooto kimanyi bampadde mu Luganda ekikigwa baŋŋambye eyo omuntu onaamusobola mama Kisooto yalina okunsobola mama Kisooto ate ye alina n'ekisooto teyeetaaga kunywa kisooto ndi naye oba ne mujja emusitule mutwale bonna nja batwala ne Doreen mutwala wa kisooto anko naaba mukozi w'engulu saidi ki anko gye kibuza kuba tubaniriza nnyo bagayi baffe wakabi ya Josh MC Amplified King tuba tuguse n'ensoga twagala tutanye tuwayeewayeemuuko bice bigenda mu maaso yama ate ng'olunaku olwaleero tuzze mawulire gannaku last week twali mu kufiirwa n'olunaku olwaleero era tukyali mu biyongobero tetumanyi ggwanga liragawa tetumanyi kikiriwo tetumanyi oba enkomerero etuuse wabula bulina kutuulira rest in peace buli wodda buli wolaga rest in peace yeeriku so olunaku lwaleero Uncle Josh twaviibwako wiiki eno yennyini omukyala amanyikiddwa nga Naalongo Magi eyaliwo omukyala Eke 47 naye nga bagamba ebigambibwa oba ebiri mu nkuba era olunaku lwaliro mbadde njagala tukubireko liyita naye oba tukireke tukitaanye mbu okutuuka okuva mu bulamu bw'ensi omwami Faizo Rabadaba amanyikiddwa nga Rabadaba Seguya ye yamujja mu bulamu bw'ensi bagamba akabwa keweeyolera yamutwala e Bulaaya buno mwe tutagwera kuwasa busajja nga bwe wawasaani embeera eyo buli muntu agiduusemuko naddala abakyala abatulaba naye Uncle Josh omusajja ng'omusajja gwe bakuyambe bakututte ate ogezezzaako akututte e Bulaaya ogezezzaako munyigiriza paka okuva mu bulamu bw'ensi abasajja kiki awo wennyini sirinaamu wadde ensaasasa wadde otusaasasa eri omukulu Faizo Seguya Rabadaba era senga awo waali wennyini waatudde laddu weemukubira kiba kijja kutukola bulungi nnyo ffe abamu kubanga ekisooka omukazi ono teyali mubi okumutwala kubanga embeera yali egaanye Rabadaba ajjukira wali ogudde tokyalina ndongo okuyimba kuganye mugamba Seguya agenda okuva mu Uganda nga tokyalina senga yalina ekiddamu Rabadaba mukyamu ati yali agudde ate no kati no nsula olunyiriri n'endukyusa waliwo n'abayimbye abavaako ne babula ku bantu ku maaso naye no yali agudde completely nga n'omuteeka ku posta takyaleeta wadde omulema okyegera era ng'essaawa zino oba omutimba wa mitwalo 3 mitwalo egi ani Rabadaba mukyamu yoshereka naawe kyogamba kati essaawa zino nekera alo sebo kakati Rabadaba kyogamba nokera wano ng'omutadde ovo toyinza kukola tosobola kufuna wadde abantu abawera nga Saalongo Siraje bamuteekawo Saalongo Siraje ali w'amaanyi ku Rabadaba oba oshegeera Joshi Rabadaba omusiza nnyo wa mitwalo kyogamba Rabadaba kati nze omanyi we muteeka Rabadaba omanyi we muteeka nga anti nedda sigamba okusasula okuyingira ye nga yo okumusasula sabo kati Rabadaba award miliyoni ngezi ezaawa naawe ng'omuwaaki ate era mwe abatalina byakukola era abasula sede mu ttooyi mwe mukola ki gokyayinza ozimuwa naye omuntu ategeera alina amagezi nga promota w'amaanyi ategeera tasobola kumuteekamu wadde atafiti kubanga ekisooka yagenda okuva wano eno ng'alabika agudde n'eddalu nga byayogera tebikwatagana nga takyalina kati gamba ebigambo bino eno yali abeera wali yali abeera emuyenga awo okay nze namutwalako kolumu awo ng'abeera muyenga okumanya nti omuntu baba bakusuza obeera obonaabona nga ne geeti abuukambuuke okuyingira
bw'aba awakana ave ajja ngambe mbuno tebyaliwo kali no kyali kubuka geeti olunaku Nnaalongo lwafe yafanga leero enkeera n'afulumya oluyina China no ekibi Rabadaba kyewakola ekintu kyewakoze Rabadaba teriyo muntu ayinza kuwaamu era tuyambe kola kintu eki togeza n'olinnya ku ttaka lyaffe naye nga teweerabira mukyamu tageza n'alinnya ku ttaka lyaffe Rabadaba mukyamu otherwise tosobola kuteeka munno mu depression bwekyo omuntu n'atika okufiirwa obulamu bwe just bintu bya kisiru bakuwasizza bakututte bakukoledde empapula ate omukazi omugula ntinzeeko agasanga omu abadde ayagala kutuusako obulabe ayagala kutta bamudipootinze baneku ekyo n'agenda n'amulopa n'omulopa sente ez'okulabirira abaana bali Uganda okitegeera naye nga abaana baali Uganda so sisobola wabula nze sijja na kumuwaamu kubanga yanyiiza dda yantama naye ekyo kituwa ekyokuyiga nga ffe abakyala abandaba kuba mu basajja bano ndimu omukyalo omu basajja bano nabagambako emabegaawo tebatwagala si buli musajja ku nsi kuno nti ayambala empale ategeera nti oba ogenda muteekamu ssente z'ogenda kufuna essanyu omukazi oyo yafudde tafunye essanyu lya muntu nga bw'onaagamba nti olina omuntu gw'owira nti ofiiringa oyagala nti omukwatagana wabula omusajja like okutuusa ku eri essa paka kuva mu bulamu bwansi Nnaalongo yayamba nnyo abayimbi Grenade yeekubira nnyo ku saidi y'abayimbi Grenade yapensenene ne kabalagala tebasalira babi mu bitwala London mbu n'abyeddiza naye Nnaalongo no ekisa Nnaalongo adde alina ekisa kingi nnyo ate bambi like engeri gyali ntino yali yafumbirwa mu fraternity y'abayimbi so n'atambula ng'alaba abayimbi balina kati ate Grenade najja n'amuwagusa di story zawulidde ensisinkana ne AK basisinkana ku bbaala yaffe eri ya Siriki basisinkana mu club oshegeera so kati ate Grenade najja n'amuteeka mu another depression bwamuwa story how AK47 died simanyi mu TNS bamusaddaaka bla bla kati nange ndi wano ndi ku bunkenke kugamba mukazi bambi ne mumuteekera ddala mu mbeera nga mwagala kusaanyawo busaanya era kyatuukiridde babadde bamudeported yes she was deported naye nga deportation yeyo yonna yava ku Faizo ojje mu kyalo yayagala odde mu kyalo so it's so upset we lost someone abadde atalina buzibu na muntu naye because of some greedy people and evil people they caused her death as well as God yasalawo naye nga ne Katonda ayamba yeyamba you understand so you cannot put somebody into such a kubanga bw'okkiriza mbu embeera eyatte Nnaalongo y'emu ye nfaaye yabadde tetegeerekeka bw'asire mu ntumbi yadde yalwadde nnyo yagudde ku ndiri n'aba mu kweraliikiriza yalwadde endwala nga omuntu alwala ate depression ogiraba mu nnaku bbiri oba tolina nyama ku mubiri anti kaakati omanyi lwaki ebizibu biri byonna obirowooza ne bikwetuumako ku bwongo n'olaba nga ensi eweddeyo n'olaba nga ekiddako ekisooka depression olwala omubiri gwonna obwongo omanyi mu bulamu bwongo omanyi nti ofunye solomenti mwana gwe nga bwe nali nkufunye bimbeera ya nnaku naye nga nali nkufunye kibi nnyo abakazi tebatwagala tebatwagala naye ate buzibu ebifaananyi nawe oyagala nnyo okutrendinga antrendinga kuba mbadde njagala nze kanjogeredde w'amaanyi era ansinga naye kyeŋŋamba abawaamu nabo baleka asimuwaamu ate kati anampadde nze mbadde njagala kayogedde nkaagala amaliriza ayogedde ku munaku aga munaku waali akyashotere naye nga tugende mu maaso tugenda kushotinga n'omuyindi agenda nekuyita mu kamera
banange twale tukyali awo manyi tuvaako mu binaku ate ne tuseka mukulu ane mukulu muno abula gwe kyogere ntya si ani omuntu omu mukulu nga bonna agamba mukulu munno fulufiga Jennifer Nakangube omukyala yakuta akakota abantu bwati bonna kakota balisitatimu yamutumyani yamuyisa bayisipo munana yajetise naye fulufiga ndi naye nga washira price kukyali 2-0 ziguli 5 kantunde ne mukami shira price 5 fulufiga 3 yes shira price ensonga gyabaddeko ntuufu nyanko Joshi ebintu bino tubikola naye kasita oteeka abaana ekisirusiru omuntu waliwo atagala kumwogera ku mwana we netovuma mwana wa munno muleke yababe nga tebabavuma bwe kibanga mbu mama fulufiga nyoko bamwita mama fulufiga kuba musaazi yazaala abaana tetujja kutyoboola mukyalo omuwa ekiteebo bw'abanga mbutufu yavaayo n'alangira maama Blackman okwebaka n'omwana we kibi nnyo ddala mu butuufu kubanga infact that's a curse ekyo kikolimu omuntu obanga bannange mukimanyi mbu Shira bwe yayogedde ku kintu ekyo yakaabya amaziga eyo ku audio Shira abadde tamuddamu naye nze nabadde musanyufu amuddemu naye weyatukidde omuddamu yagambye ky'omwana ani Shira Price mbu yali yagwa ayagala kamubaaka nedda Nakangubi abadde agala kamubaaka yali yagwa abadde akyatrendinga nga luli manager so kati embeera eriwo mu ggwanga kati ne ku TikTok awetambula awo wennyini mama fulufiga atuyambe kati ebigambo bye yatandise okwogera bisusse emyaka gye first and foremost alina abaana bino bintu byateeka ku TikTok ebigambo byayogera babiraba yayinza okulowooza mbu nno byakola akola mawulire oshegera naye ali mu kutanishinga linnya lyaki ali mu kutanishinga linnya ly'abaana oshegera oshegera so kati ebintu ebimu tulina okubikola nga tukola ki nga tulowooza ebintu by'oyogera obyogera naye nga tomanyi nti nno bidamaginga obwongo bw'abaana bo because when they see you on TikTok wagambye musimanyi omwana wo omu enviri ze simanyi za miliyoni simanyi omwana wo omu omusasulira miliyoni simanyi biki oshegera so omukyalo oyo womwogerako oba oyo yakomera naye banetuna okwogera ku bituufu asooka asiba Shira Price nze bwana asiba Shira Price ate yamukoze ekimbadde mwini anti ye buli amwogerako amusiba Shira yamugambye kati asooka anoonye Shira yamugambye nti nno abantu b'okubira saluti abantu b'okubira saluti ate nze mbambula mpale awo ke kabadde kanzisa abantu ye bakubira yabambula mpale bonna abataddeko mu kitanda kye naye simanyi era nenalongo baitha wakyogeddeko mama Fulava ono alina omuntu amuba emabega okuvuma avuma buli kimu avuma buli muntu wano tugenda olabira gavumenti nti ekola oba kufulufiga ebigambo byayogera ku internet twagala UCC eveeyo ekondeminga omukazi oyo nga bwe yamusooka nemugoba ku Salt Me TV kati yazze ku mukutu gwa TikTok ebigambo byayogererako ebigambo byayogererako bwe bamusooka okukwata bazeeko Nalongo Makula mwamulabi Nalongo Makula yani yalaze abasajja ono gwe bafukamiza ati mujja kugamba Nalongo Makula nga mmanyi ono gwe bafukamiza ku poliisi kubanga naye Nalongo mbu
document no sa Mumbulu akwala tunabalabako Blood Black yagatuwadde nkutidde naye ebyaddala Furufiga asusse zikano kabadde kanzise Josh buli time every time one you can't afford this money kid like excuse me nagabe funa pay no papula abana abange abana babagaga kamba kubuli abafe njogera ku bafe enviri zokka zisasula wano okubera ku mutomola musasuli 5 mulala musasuli ya milioni emu okuba n'enviri okuzikiriza ku ssomero bali mu international school enviri tuzisasulira sente omwana okumukiza okubeera n'enviri ku mutwe buli time every time 1M. How many do you have? Secondly, omwana wange tabamuvugira mu basi ya ssomero ba motoka ya ssomero no. Omwana wange yevuga. Wa myaka emeka. Aina emyaka emeka yevuga. Mama nakamba. Wate mutambulira kwa machindi. Aina emyaka emeka yevuga. No, leave alone even in no. Aina emyaka emeka gwagamba yevuga. Agamba mwana 7. Aina bameka yi. Aina flower, aina abana nga babiri kubasatu. Wali obalabyeko? Nze sibamanyi. Gwe nalako namulako ne palaso ka video. Nze ne flower noyo simanyi Museveni mwennyini. Simulabanga nabo. Nemwe. Naye asuse bambi. Shege. Naye yakutaka kota yagambe buluroke. Lili pazo. Uli alili pazo. Ne share price mbu. Bakozesa endagaano. Matona tola ku live. Kyetukola wano tetukyagala kiwulirako bwero anti kiwato miliyoni tulanga 2 tukuwa 10 mbu ebyaddala era yagambye okujjako okubeera ku live n'okukozesa abantu endagaano ziba tabakkiriza kwogera byabadde mu ndagaano Furufiga ayina proof eraga nti no babakozesa endagaano batwala kiwato ananga nti kyeneebuuza ebigambo bya Samuel kati senga avaayo ne tumugamba proof eriwa eraga nti no bano batwala kirabo kiwato era babakozesa endagaano yagambe malisa tume wafumira kakyayi wapama wafu mbadde kyo kibakubye naye mama flower ye baba nalyoka akwata kabaata yefuza akantu abantu bonna bakujjako okubeera ku live nonyampira ku live notula mu kitebe katuba Mutima nti Furufiga ali mu birobye. Kibakubye bonna banna. Yakutaka kakuteka TikTok. Konna nga bamanyi ba training ajobulesi biliyo. Ate kati wogenda mu training sawa zino. Iri pazo yaze namgambu yekuba 3 ebitundu bye byekyama nawandikako erinnya lye Lungabe mbu yagenda yo kumukebera amulabe mitatu gye yakubye ku bitundu bye byekyama byatuuka wawunya pazo bigambo bya pazo iri pazo yagembu ebyo bigambo bya pazo wakuba wano wajjano niwe kuba 3 yerinnya lyange Lungabe nojekwa ku bitundu bye byekyama we najjo kebera natekayo nnyindo nenzirukanga nawawunya naye obuzibu buva Asha waluddeko mu kintu kino n'abantu abo nenze manyi olutalo lwa mama Furufiga lwatandikidde ku Shira Price postinga nalongo okugamba nti mukwano gwe nange nakiraba oshegedde nenge ebyaddala Shira Price mukwano gwa Nalo abadde mukwano gwa Nalo ng'ate Furufiga tabadde mukwano gwa mufu oshegedde naye nekirala kikujjako kigwe okubeera mukwano gwa naye n'amazima tugogereko Josh Shira Price alina ka video ke yakola n'agamba ye talina budde tasobola kwogera bigambo biri vulgar. Yes. That was Shira Price. Sisobola bigambo ebyo era ne bootuula. Era yagadde ekisinga okuluma Furufiga. Babagatta ku conference call emu. Agenda okuyanga nga tamanyi price kwali. Kati nga conference call eyo eyali ekubiddwa omuntu omu. And that was omukulu honorable. Bwe yali babaku akubye essimu. Nebagatta kaani Shira Price kati kane Furufiga yakwali kati yeta manyi Shira Price kwali natandika okwogera ebibye byayogedde nagamba okujjano nali era naye akyogeddeko nagamba bakuteeka ku kkolo bakwere era ng'oyagala okulaga mbu olina amaanyi bwakera enkya mwebamu abatagenda kisozi gwakera okusemba layini okusabiza akakadde nze wandabayo anti kati Furufiga kyabamanya kiri kimu Honorable Bala
waliwo yamumanyiza mbu nno yamumanya dda ng'akyatunda soda mu bivvulu yavaawo oshegedde true he was a promoter oli muyimbi kati honorable oshegedde he was a promoter ono yali muki muyimbi kati awo yavaawo kati right now honorable Bala mu bintu byakola biri beyond full figures understanding kati era ne honorable anonyayo abantu abalina obwongo nga Bashira Price era yagambye akalala kenyine George ya Price yagayo mbu full figure alina okukimanya Bashira Price role model era kagaye ha nego chimendi na mu role model muyego Price byakola role model so n'olwekyo tuleme kuteeka abantu kubateekako mbeera omuntu okubeera mukwano gwo yagambye mbu abaana bamumanyira bamugoba ku internet mama nakangu yagambye mbuno kwakaddiye mbu n'agamba wo TikTok teriiko myaka bajja kugibeerako eriko emyaka tejja kubaako myaka olw'ensonga ne bakadde bange yaliko ng'asa anti kati abe tugamba nti TikTok you guys eriko emyaka yayogeranga atya bakadde naye engeri nzigenda bakati nze genda kwogera ekyange Josh nga tugenda kumaliriza ndozi omulamu ogwo engeri gye tuyimbo wayo ne sente zigenda okujja nalaba buli omu awa proposal ye abamu balaga mbu nze nyina byenjigiriza eggwanga ntula ku mukutu gwange nensomesa ki anti wenzijaawo engeri gye bagenda ne bagamba sente ze zigenda okujja n'omukulu kukuwaza banga yali ayogera Isaac Katende wamwiraba ng'agamba gavumenti bagiraga mbo balina ebintu bye basomesa abantu bajja bayigiriza abantu kati simanyi oba bino bikitulaba ku TikTok ensi eri mu kusoma eri mu kuyiga era nga waliwo kati bali mu kwetegekera sente ze ziri mu kujja oba sente bazirinze nga oba walirina ki naye nga bagamba mbu gavumenti bagiraga ekifaananyi mbu tulimu abantu kye tulaba wano bali mu kuyigiriza abantu bintu bitambula mu ggwanga babasomesa ku ggwanga obayo gye twevumidde ate eggwanga libaliiga abaana omwana waawo Joshua ayigawo kyawo kutalonga ebyo bitulakyali ku nsonga y'aba YouTube ofuna ssente nawulidde ziri kumpi fuluma ziri kumpi fuluma beewandiisa naye nze nga nze nina kyendaba zirimu ebiwayi simanyi nti zino ssente bagenda zironda oba bagenda faayo nti buli YouTube afune okitegeera oba kyengamba nalabye zirimu ttiimu eyazo nti ssente ezo bakola YouTube mu Uganda bokka bantu aba bali bantu 4-5 anti kakati obuzibu obuliwo Jobless billionaire naye avudde eno yali mu ttiimu yaba TikToker nobajja kuleeta accountability yazo kyo tekibeera liikiriza nnyo omukulu waali era omulanga tukukubira Balamu ne mamito wa Capital nabo batubeererewo kati ekyo tekibeera liikiriza nnyo bazireete bo basatu bazitwale bana baba 5 bajja kukijjuutuka naye nga Bad Black kongura naye mwagalako kwogera mazima alikoze bbina yagambye takyasobola kutuula toilet alina obuzibu kati wiiki 3 ng'afukamirafukamizibakabwebasi bawe yani oyo mwami yani Slim Daddy Asha akyakola atya yagambye TMR yampadde ambulance okuntambuza buli wenjagala naye kati wembanga saagala kwebaka ngitambulamu nga ngifukamiddemu bazira naye nga kongula yagambye ebbina ligenda kukola ssente zonna ligenda kubanga lirabwa ba ambassador ba ministers baani bonna so tukusabire Bad Black owone wiiki 3 ebbina lireme kusereba making sure nti no baalikoze nga terisereba nga terikaluba nga ttafaali lirina okuba nga likola ki liserebera kitegedde awo tukwagala big up on yourself. Yes, wetyo no bwe tubeera ku Life Experience Uganda mubeere bulungi mweraba.